Owaye muri ba Luganda. Point. Wait. Ebyana ebiwato mbadde mu kateni nga neetegereza naye nga ngamba kiddala ekibulamu ebiwato musajja waffe yatugendako yagenda king of December naye enkya mazaalibwa gange bategeeze eggwanga litegeeze musajja mulangira ow'ebuddo okitegeera mukama nagambye December eno njagala bamanye nti 27 mu ggwanga lino empologoma ezaalimu the king's birthday yange yakabaka
Kitegedde. Okitegera. Birthday y'omulangira. Neba ne munsanyusiza nnyo. Baliwa. Abazinyi. Mugagga ennyonta emutta. Yakusasulira. Kati ensonga ezo management enonivi sinza ziyingiramu bwoko okiraba naye nga bwokiteesezaako ngenda kumakinga sure nga tukola ki tuzihandolinga kuba sandiyagazi naye saagala nnyo mujjulo butaliimu cream twagala cream e Kampala yakola ki tugenda kuba nga tusengejja cream oba okitegeera Okutwaliza awamu. naye Mujje munyumirwe. Kwingira kwabwere ne sente zo zezikwemera ne byogenda okunywa. Ekyo nkimaze. Okisi. Bagamba Ssemwanga yafa n'abasama bonna oba n'abantu abalina ssente. Kyogamba gujja kumenyawo sayinga eyo ebaddewo. Ssemwanga kama mumuze mirembe. Sinza mwesimbamu. Sinza gamba nti nze mumenyaawo bwe yali muganda wa. Oba kitegera. Ate naffe twamuyigirako. Oba kitegera. So ensonga eno si yakumenyaawo bagenzi. Kitegera. Naye yakwongerako ku ki? We baakoma era tukole ki? Tukyongereyo mu maaso. Kyabadde okubeerawo nga banakuwavu mu Desemba. Omwezi ogw'okweyagaliramu, okucakaliramu n'oba nga oli munakuwavu. Kiralamu pata eri awo. Kusamaza abantu. Oba kitegera? Tugamba kya nnaku okusinziira ku kya Ssemwanga kyeyakola ki? Kyeyalekawo kati njagadde nkomewo neŋŋamba ate wagenda Hawaii kuza amazaalibwa gange naye mukate niyo mugenda okulaba ngamba ekingenda mbasajja balangire oba kitegeera ate wano ewaka ndaba Desemba yeekutte teneeta neŋŋamba owaye olunaku lw'ekya birthday yange neŋŋamba kanzije kubanga tulitaasa Teka ebibuuzo ebirala bibiri. Okay. Ozza kusomesa. Agenda omulemu. Otherwise, nzize kuyigiriza nti abantu bangi abeekwata ennaku zino tebaagala kulya ku ssente zaabwe ng'obuuza yeefulaasi mbanzimba naye ate okulya ssente kugaana kola kuzimba okitegeera naye jangu obeere wakati w'abantu abayinza okugattako ekintu ekirala bosobola okuyigirako. Cream kiki tusuubira mu cream ogambye olina cream yegenda okubawa. Kati cream lwengezaako kugamba nti of course nonovi yonga ekifo ekyo kimanyi ekisengejja abantu baakyo oba kitegeera naye ate bagenda kweyongerako olw'okubanga ekyamazaalibwa gaani Adolf Felix. Dress code ati. Dress code smart casual. Yangu ng'okubya ekikumbe ekimalayo eky'amaanyi kiri kiri bayita top 10. Tetulina mbu white, black, blue. Ngwe jangu ng'oyambadde ekikumba ng'oli smart onyumirwa obulamu bwa kiseera. Ate tulina ne surprise. Okitegeera tulina ne surprise awo kusaawa eziddako Adolf Felix alina kyajja okubakolera ekiro saawa nga 9. So making sure tumujja mwetegese engera sinjaga okubajjukiza ne Simple Simon ne Fire Kayo bagenda kuba webali okuwa Supremacy Sounds Segera organized by Uncle Rivers hosted by JJ Star. So making sure to know for Rencha Monsorako n'omukulu top boss man of the hour Don Felix nga wali abikola masafu makocha agukumye tutandikidde agukumye Katonda wange. Ani mwali mubiraba mu firimu kati tubireese kulala naye nza mukitegedde ekya 27 mazaalibwa ga Don Felix mulangira bwe Tata Jaden atuuse mu ggwanga. Tata Jaden yazze. Agenda mulaba kimaafiya. Tata Jaden huyo wenda mwebuzaliwa Yeah. The baddest in the game. The big boss, the man himself. He goes by the name Don Felix. Azze kubalagangiri gye bakyakalamu ennaku z'omwezi nga 27.
era olunaku alwekutte tewaka gwalusangako kibooko eba ya ssente ogwenje lusangako Kibooko eba ya ssente. 7 December kibooko tukubaza ssente so kati olunaku olwenkya Don Felix genda kuba tumanveeringa officially atumanveeringa olunaku olwo balwise spade kitegeera so ntoka about spade no spade is bana baliwa Rivers later kuba naawe so spade egenda kuba happening tomorrow. It's a spenders night hosted by the man himself Don Felix gonna kuba no kono view olunaku olwenkya Friday nakuzomeza gonna kuba 27 so come through, we have a great time. Come through, we play, we have fun. We just play. We just have fun, we play. We play with money. We play with man and bottles. So it's Don Felix. So come take it to tomorrow. Maisa nyo kwa njula nsonga za ncha. Bazimu za chama. Ete mbamu banyo olunaku lwenkya olunaku nga 27 December ke mazaalibwa gange era nga bwe mbategeezezza omuntu yenna yena agezaako dwekwata kigenda kuba kigo kiganda ate nga kya ssente kuba weekubi oba okitegeera naye ng'enkya Noni V, it's my birthday, we're gonna pop bottles, we're gonna make it happen. We're gonna make magic tomorrow. Encha magic. Nakulwa byewunyo. Ujja kulaba magician with Sente. Okiraba. Organized by Uncle Rivers. Tomorrow mazaalibwa gange Noni V. Era saagala muntu walala wonna apart from Noni V. Olunaku olwenkya. So badde mu kayita kamooli. So birthday yabwerere y'abantu kusasula. Mbadde mu kamooli nga netegereza eggwanga. Mu kamooli. Balinangamu omusajja bamwitanga ayita. Asanyusa omuzi. Sajja tugendako nekata kikyakagamba mu ggwanga lino. Oba okitegeera eggwanga eryanyumanga Africa na December ye Uganda nga yekola ki yesinga ate manyi naddate December y'aba Nigeria. Okiraba nene ngamba why nange kikakatako kola ki kutaasa eggwanga era enkya bannange 27 December Noni Day mujje mulabe magic mujje mu networking ate mufuneyo muyiga oba okitegeera mufuneyo muyiga kuba kati tuli basajja bakozi oba okitegeera basajja bakozi mujje mu networking n'abantu mujje mufune emikwano egy'obuvunaanyizibwa mujje mugatte oba okitegeera naaba muvimbe most important mujje munyumirwe n'okunyumirwa kwenyini abaani abalinayo ebibuuzo yo no wano wali ekibuuzo avaawa awangalira wa Mangalira mu Europe. Yade sala nyo kyogera kubanga w'omulangira w'e Uganda. Kinsanyusa. Okitegeera. Naye nga mpangalira wa Europe. Okitegeera. Kabalina abakazi babe bakweke anti oyingiddewo Ati oze kuzanya tepo. Waya kuzanya tepo ngako muzanyo. Okitegeera. Ladies and gentlemen, so on 31st, abakoledde omukolo gwabagagga kubeeragako ate nga oluyita self-made kitegeeza omuntu eyeekoze omuntu eyeezimbye omuntu eyetadde waayo agatta engeri yonna afunye ssente kubanga alina ekyeyumirako ekyomudefining obulamu. That's a self-made. If you hustle, if you work so hard to do where you are, n'osalawo okukola ebyoyagala mu bulamu nga tewali muntu agambako no self-made obubine mu bulungi.
So nabakoledde pati eyo ey'abantu abagamba nti nze kyendi kino kigenda lagawo ku buli muntu. Egenda beera event nga ya buli muntu gw'omanyi agamba muye alya ssente ali ku bulamu celebrating successful achievements oba kyosiza obulamu. That's why bagiyise nti self-made. So bagiyita the urban relative self-made party. Kubanga nange ndi self-made. I've come a long way to be where I am, to be having all I have by hard work and dedication, commitment, resilience and everything. To support me. So nakoze party eno ng'egabana abantu abalina stories ezimu n'ano. Tube nga tunyumirwanga nti olina ky'oli nti ovuga emmotoka ey'akabi nti olinawo ky'apatimenti wakitaddewo mu maaso yo nti onyumirwa obulamu bw'ekiro nti olina ekintu ky'oimprovis in people's life by having money or by doing something positive that puts a positive impact out there in people's lives. So that's what I get self-made. So this is like an inspiration to people. Nange we nakola kyambeere ko ngalambeerekawo nti nange negomba olina okwegomba oli okukola so we motivate each and every one kubanga onoonya mu ngeri ennungi okulaba nti naawe one day you become someone. That's called a self-made. So this event is all about celebrating achievement. Off the first movie, so we are going to have a money about Sente Nebazimubbako, one, Hotel One, Brand Future, Young Richer, Good Father, Niger Movement, different people in different corners. We never get money in Muriati. Oh, we are much for. It's a real turn of Sijavan, you to never again a better. So, we nago manya nyimiro bulama agenda beera o brand sali bonnagenda beera ngamba ngenda bateka mu nyumba emu so musubira amaanyi n'omuliro kugenda obeera mu kifo kimu balina abakompitinga bagenda beera boto auction boto ebetu nagiwanika mu bbanga n'agigula anagyayo waggulu oyo agenda obeera kabaka tuno bayita national acts abagenda flying ino ndadda bagenda okubeerawo bagenda wa MC Abakabi nga MC Cats agenda hypinga abagaga bagenda ba vibe bagenda kwata mic. So we're going to different DJs. We're going to music so the whole night again. So mukolo ugenda beera gw'amaanyi ugenda okugalawo omwaka so biza abadde yagw'amaanyi nene mumuza mumanyi ne mumupampinga so tulaba list yo omuntu wanaba today ajja kulaba list yo nga tulimu na Kampala okusinga tetulinamu basama ba flex bakomyewo ko mwaka kuno tetulinamu kwegamba Sente Kampala tuzitumala bomba zitetukyazijja bweru ebintu by'abasama ebyo kale abantu bannayuganda abatukana bafuna ssente bwe bali tubakyalinda basama bakatunda abantu kujja ku abaana kalina kusinga bafuna ssente bazifunira wano wa Uganda so otulaba nga olwo omusama asobola okurevivinga ekintu ekyo ekidda kati nga Felix kyali mukola bumabudde it is good because so kigenda nyumisa season ene badde nga tekyalimu abo kubanga ebyo badde nga bakola n'abaana badde babikola nga bakatero wange babikolera muze wange babikolera so Felix obanga yakomyewo n'ayagala okurevampinga ekyo nti December agenda gikyusa nateekawo embeera nateekawo enjawulo it is good naye alina okumanya nti wano Uganda waliwo abaana amaanyi mangi alina okukola ebintu ebinene ebisobola okuteekawo attention eyakabiri tugenda kulaba mu competition ojjukira pati eri gye twakola nga waliyo side yaleka aba Nigeria aba South Africa aba Uganda n'abasama nga beegase nga tuzunza boto azulu mekezi geze eri 10 bana ogamba temusobola ino wagendayo 8 are we going to see that kind of it's a package of enjoyment but it's a package of I made it. I'm self-made. Yeah, ekintu ekigenda kubaawo kubanga even last edition era yasooka eya Young Rich Famous twakikolera waliwo omukazi from UK yatwala ekyokero yajja yagigula $2.3 abakompitingani bakompitinga nataako $1.2 ne bagenda paako $23 million era nga yaliwa 19 olina ganze wadde otolebera ekyuka nevaayo something that's going to happen today ate kali babolas beeyongeddeho buli mwaka basusa obuntu bangi nti obasanga munaize nga bonna bajjudde competing kino bakyetegekedde kozi bamanyi mukolo gwakulaba ani agenda otwala spotlight y'omwaka so event erina cover charge but tables z'omunda zirina buli muntu agenda kuba atula kodi wakola pricing. Let's talk to Felix. You've not been here for some time, but there's a new person on the street, like Brian Future. Who's this boy you're with last night? The one who just got a new red Mercedes. Brian Sally. There's there's a group of boys. They call themselves Niger Money. You start popping, they go mad. You pop 1 bottle, they pop 3. Are you ready for the competition? Because this time Ugandans are saying, "Temina say one of these money." Sinza kuwakanya Uganda because Uganda well
of the lot okutegeera abaana bayiza okukola tebayiza okukolera awamu they used to do that before back in the days nga kinoomu bayiza okukola sente ate batambudde nako exposure weeriyo okitegeera naye jjukira naawe ensi tubeera mu tech kati mulimu abaana abalina amagezi n'amanya kati tech yaliko Trump ayingira office angule stocks mu Tesla okitegeera they're exposed okitegeera cryptocurrency stuff, you understand? So the point is urban relative first of all jane kumwebaza bali nightlife okitegeera night economy nga aganyo jita night economy ajirina what inspiration y'eggwanga jukira abantu abasinga ddala bamanyi ebyo kucakala byaki naye nga tebakimanyi nti networking, you understand? It's a business. Okay, because we are live on NBS and I don't know if the media here is getting audio or you'll get them audio. Urban, what are the categories? What are them? Self-made is I've made it. Yeah, I used my head. But again, what many category? Break down the categories for us. Young rich, abana womayinga bobaga manze ni mwana kuva butondi na sente. Neri kwa old money bana basajja betwe goma abaina sente zedda bakirumira sente baga nti oyo yenyini kisimbe bahamu abo old money aba yasini kadene tubane zineza young rich bana bato bana bafunyemu kati osegeera neno baone bano ba self made abezimbye oba nabakazifuna bana batontinze bana etatanga ina sente brand future brand future is a self made old money bakirumira osegeera bano ba young and rich bana babaga sali nze mwana wa gundi osegeera nze ngaola Gideon ola barajivu ate ba young and what young and rich then we self made bana brand future ba brand sali one kati banaija mane bana n'ababebwe tugenda bateka abazali rich ganga Felix naija mane kati abo tubateeka mu ba self made because abasinga bonna sente bazigatidde wano okitegeedde kuba kati category y'abasama leero eno season tebaddeyo na party so era nange bali simanyi ki kati bali ne Felix azise yes tuyinza ofuna category yaki yaabwe ayinza okuba babaddeyo naye nga teri abakanga eno season badde tebaze Felix yasoose boto zonna y'omusama ngamba boto zembadde ndaba ekiro zonna abaana bawana era Felix biro gye mwataddeyo milioni 3.2 mwana wa era n'abanaija bonna abagugula era benyini babeera tebavuddeyo mbu baze kufulema bite that's why mbadde sinafuna category yaabwe but Felix bazze kati abenca alina omukolo wano ate benca wagenda obikola tuyinza okukola category yaabwe ate eno gye wakavaamu okukola waziti zawedde encha minzani zawedde kati zawedde yawadde edition ng'emu introducinga mu the night life yes nadde mu introducinga mu night life nete yazzenga musanga so kwegamba akasiki ka leero tutandika ne navity cocktails and bottles then tomorrow pre-party then pre-party yoyo then first then now Saturday nivyo Saturday kusunsula yojimanyi who can fit on what table yojimanyi then 31st tujja then 31st tujigale tumanye tulonde muti tugenda bakulya list from 1 up to 10 abagaga so spending tugenda kuba ne countdown nafe ku first ngeya bebe ku nafe ku Monday bad Lucas kumwe n'ababloga tugambe kati omwaka oguwedde according to last night ono yalinawo ono talina kyatulembedde bannamawulire okuspendinga bameta bad bannamawulire asasa luseke mwala mukuzirya then ne ba legends abagendo bawe abajjo ku mpolo cheyune ba legends abazijja balide sente maka ku mwaka n'abagenda bawo bamuze wanu obategera abasajja balide sente nga zo tezibagwako paka tebera bakola bakash events abo we bali nabo bagenda bawo kati abo bagenda banga bajaja bagenda omwana oyo alide sente bo bajja kuberinga bajja oli omwana azimpopingidde bulungi era n'abasinze okuzirya muze wanu ajamu waniko omukono amuga muziridde the winner you have people coming in from abroad bani abajja from abroad we have like 2 different DJs from Nigeria and South Africa but tujja fulumya gundi line up ya project so gonna planning for break then abasigadde mujja kubuza bano atibe bikuza ne Don Felix bikola abantu boche bana mawulire bali mu holiday tonabawo I know no omanyi abantu balina kubanga kamera zizokukwene zikola amaliriza kati njagala fetere tujinzo genda mu break neso kwa bikolere ku kamera naffe tujja genda mu break abana singa bali naffe tugende mu break abikole bino ebintu